kubanga buli munyankola ali mu Uganda alowooza nti bali bwe bawangula gavumenti yafulira kubo. Shut up. Eriyo amawanga amalala 5 mwaga nagagagala kyoyagala. Abaganda bagamba owebbango bw'otamuwemukira mbu teweebikka. Bino byaliwo na bino sooka obiwulire. Sabeni watuwa biki? Watuwa bipapula watuwa biki? Ntuuso ogenda kubuuza ku mama na Raiso mbadde nakasongola. Obusirikale bwo wambala obusuutusutu obutalina kyekulinde bujjane bukabumbu bujja bunkwata kasasiro mwerere. Tamunadde ennusu 210 bujja bunkwatagana. Musukuma mubaani. Kasasiro mwe omwerere. Twabagamba tebaawulira. Balina amatu tebaawulira, balina amaaso tebaalaba nga balowooza nti bannaabwe naye nga si bannaabwe. Kyokka be beesigulirangako nabo balina ababafuga era abo ababafuga be babatuusa ku kino kyenjagala owulire. Osinzira ku bubaka obuteereddwa ku kibanja ky'omwogezi wa America Matthew Miller, eggwanga lino nalyo litadde envumbo ku bakungu ba gavumenti 5 okuli Speaker wa Parliament Anita Mo. Katandika butandisi eyo nkola eyavijja ejjingo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso bannaddiini tubeebaza nnyo. Tetuyinza kuwakubera nga tubeebaza kubanga nagambye ebya bannaddiini tebinnaggwa kati ate wulira noono. Nenda bamawulire ng'abeekawempe beewandiisa. Abeekawempe nenda bw'omusajja bwakuba bonna omulala n'asamba bw'ati n'asamba munaakalevu n'akuba ate ng'akubisa kyuma n'akuba. Kaakati omuntu gw'otayombe naye okumukuba embooko ezenkanidde awo ezituusaana okutta omuntu okuba waaki. Kyova olaba mu ntandikwa nakugambye nga tutandika nti buli ajjanga mu Nyankole alowooza yali mu kintu. Beerabidde nti waliwo abaaliwo nga pasito ono naye katumuddemu tumuwulire tumunyonyoke tusimbule omulundi gumu nga vidiyo ogiwadde ekigalo. Kubanga buli munyankola ali mu Uganda alowooza nti bali bwe bawangula gavumenti yafulira kubo. Shut up. Eriyo amawanga amalala 5 mwaga nagagagala kyoyagala. Baali wano abakyoli n'abalaŋŋo nga balowooza buli kintu kyabwe ng'eriyo abalala bakyagala. Si mwe musoose kwogatta ne buno obuwanga obuvudde Congo ffenna abavudde ebbali eyo wano twagala ku keeke yemu kwe tulya. Kyova olaba nga bw'oteekawo keeke emmese erumako ne munyera n'alyako n'ebiyenje mbita byakusaaga. Kati we tuli mwe abaana ba Katonda muleke kutunulira Bayibuli bweti ne mugisoma nga abali engulu eri ku misaalaba. Nzikiriza nkwaniriza mukwano gwange atugoberera nti osibeyo otya n'okusinzira ku ggwanga gy'oli oba osuzeyo otya n'okusinzira mu nsi gy'oli. Agange nze Eke Master nga bulijjo maze okubeera nga ntuula ntolontoke ate mu nsonga ng'olunaku lwaleero bwe ziwunzise. Mwenna mwakitegedde dda nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yayolekedde eggwanga erya Morocco. Ebibaddeyo mwabitegedde sijja kubeera nga mbiddamu nnyo wabula mbiddamu katono nnyo eri oyo atasobodde kubeera nga abitegeera mukwano gwange gwe angoberera. Wabula kyenkusaba kiri kimu vidiyo sooka ogimpere ekigalo kaakati nno nkubuulire ebigambo ebirala bimaze okubeera nga bigwawo essaawa eno yennyinnyini akawungeezi ak'olwaleero. Wabula nga bino nabyo byesiwaza era nga ebigambo bino bw'onoobiwulira ogenda kubeera nga oyongera okutya abasajja bano. Obukyamu obubi bwabwe tugenda kubeera nga tubwanika obuzwina bwonna obutegeere olunaku olwaleero. Mukwano gwange mpuliriza nkugambye nti nkusaba omupya osubscribinge ku mukutu gwaffe guno bwe gwa EKTV Media Uganda. Mukutu gwa nkyukakyuka gwe tulina gwokka mu ggwanga Uganda gwe mukwano gwange atugoberera. Kati uli ebigambo bibino byamaze dde okubeera nga bisaasana nti Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo amaze okubeera nga asikana omusajja amaliddwa nga Ibrahim Dr. Ibrahim Mo ng'omusajja ono nzaalwa za Sudaani era omusajja ono yayisa abantu bangi nnyo mu Afrika. Jjukira nti omusajja ono y'omu ku basajja abasinga kampani ennyingi okwetoolola ensi eno nga kampani zaalina almost zikunukkiriza 200. Kakati noono yayisa abantu bangi nnyo ab'enjawulo mu kibuga Marrakech mu ggwanga erya Morocco. Kakati nno n'omulamwa ogw'okukulaakulanya Afrika mu byobufuzi n'okubeera nga abantu bano abazibula amaaso. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso omusajja avudde butereevu nnyo n'agamba nti Bobi Wine omulwanizi w'eddembe mu ggwanga Uganda omusajja amasannyalaze gamuyiseemu ensi yonna neetya abasajja ne bayuguma babadde mu luumu ampuliriza wali eri mu body room. Kati bino nga bigenda mu maaso laba ate omusajja balese ebigambo ebipya akakasiza ensi eno nti waliwo ebigambo ebigenda mu maaso wabula nga ffenna abamu oba oliawo tetubimanyi nti Mwami Museveni essaawa zino mu ggwanga Uganda. Kati wano tutuuse njagala owulirize nnyo mu ggwanga Uganda ayina ebigambo byakozesa
naye nga gwali eyo tosobola kubeera ng'obitegera. Alina enkola z'akozesa naye nga gwali eyo tosobola kubeera ng'ozitegera. Era ono agamba nti Museveni kasita agamba nti bajja kukusiba baba bajja kukusiba. Era ono agamba amateeka tegakola wali eri wa Museveni bw'aba nga asazeewo ekigambo. Era ono agamba Abannayuganda abazze nga batirimbulwa, wulira, abazze nga battibwa, mbu Museveni abadde asinzira gy'asinzira n'agamba oyo yattibwe. Abadde asinzira gy'asinzira kati oyo tajja kufa. Kakati ono yalina okufa, ono tajja kufa, ono yalina okufa, ono tajja kusibwa, ono yalina okusibwa. Era omusajja agamba nti enkola ze twateekawo ez'amateeka mu Uganda zonna maneya ne emye. Kyova olaba nga amakooti bwe mugendayo alina okusinga omusango ate gwe gusinga. Era ebitongole byonna ebisinga ebya security ababikulira bonna basaidi eri, ababikulira basaidi eri, akulira amagye wa saidi eri, akulira poliisi wa saidi eri, akulira iso wa saidi eri, akulira amakomera wa saidi eri, kakati omwogezi wa saidi eri. Ebitongole ebisinga byonna bya saidi eri, nga kitegeeza nti ono yasalawo ne yeeteekako olukomera oba luyite olugo. Kakati nno kyova olaba nga ebigenda mu maaso essaawa zino bwe biti bwe biri. Ye kyekinzita so kulya ebigambo bino ate nkomewo. Museveni ye mukulembeze w'oku ntiko, ye mulamuzi, ye sipiika wa paalamenti. Ku buli nsonga mu Uganda ebeerawo na ku buli muntu Museveni yasalawo. Bw'asalawo gwe bakutte nga bakutte, bw'asalawo bakuwambe nga bakuwamba, bw'asalawo ofulume eggwanga nga Basiteera Nyanzi ng'olifuluma. Kati naffe tuyina modern day Mwanga atudde Entebbe ng'ebikolwa tebirinaako njawulo wabula biseera bye bibaawula. In fact Museveni abakubeerawo mu biseera ebyo ate yalise abajulizi abasingako ne Mwanga be yatta. Bw'olaba event emu eyogenda e Kayunga yatereko abantu abasukka 5, mu kalulu akawedde yatta abantu abasukka 7. Museveni abakubanga yakulira Uganda ebiseera ebyo abantu be yalise baalisuse mu 10. Era kati ndowooza tulina okukola naffe kunoonya abantu bano Museveni basse tubateerewo monument anike n'okujjukiranga nga bwe bajjukira abajulizi. Mukwano gwange atambula n'omukutu gwa AKTV Media Uganda, ebigambo obiwulidde. Mwami Museveni paaliyamenti yagisalirawo, ababaka bangi be tulabye mu paaliyamenti, naye ng'ekyamazima amatuufu Museveni bw'agamba nti kino kibeere mu paaliyamenti muzze mubiraba. Egirimiti mwabiraba, tamulimiti mwabiraba, okukyusa amateeka enkya n'eggulu, obuwayiro bwa buli kkala, ebyemmwanyi mubirabye, ebyawa mubirabye, okwewola ensimbi mukulabye, okwongeza ensimbi wali eri mu State House mubirabye. Kakati njogere ki? Ndeke ki mukwano gwange atugoberera? Sister Marie, ebigambo birungi si birungi webale kulwana. Kakati maama mu ggwanga lya Switzerland njagala oli ebigambo bino wabirabyeko dda, naye njagala otegere ebigambo bino nti omusajja ono gw'olaba ono amayiddwa nga Dr. Ibrahim. Omusajja ono jamugugolingako ebigambo bitegere. Omusajja ono agambe nti President Kyagulanyi Ssentamu musajja wattu, oli lidda wankulabeko mwana wa taata, oli wankulabeko muganda wange, muto wange oli wankulabeko. Tebabanga abasajja bakutugumbudde dda nga tonnaba nakubeera ng'otuuka wano. Wulira ebigambo ebyo, oli wankulabeko watuuse oba tonnaba kubeera ng'otuuka. Tebabanga abasajja bakusse nga tonnaba nakubeera ng'otuuka wano. Mu lukiiko luno tumaze okubeera nga tuteeka olunaku olwaleero, nga kino kitegeeza nti omusajja ono ebigenda mu maaso mu nsi Uganda abimanyi bulungi nnyo okutulugunya bannayuganda okuwamba. Mwami Kyagulanyi kyayitamu nga kitegeeza nti omusajja ono amanyi bulungi nnyo. Kyekiri kye nakugamba nti mu basajja abadde mu Uganda wano nga bali kudda oluvuganya gavumenti tewaliwo musajja yadde yali atuuse mu kkoota Mwami Kyagulanyi, kubanga abasajja kati omusajja ng'ono bw'akwata essimu n'akwata oba peeni n'olupapula n'awandiika alaga nti Mwami Kyagulanyi Mwami Kyagulanyi nkuwadde invitation yeno nkuyita ojje mu lukiiko luno lwaffe olwa Africa okulaba engeri tugenda okubeera nga tuteekateeka obukulembeze mu Africa. Kaakati no kitegeeza omuntu ono wanjawulo, era omusajja ono yayisa abantu bangi nnyo okwetolera Africa yonna, abalanyizi b'eddembe, wabula nga yakulembedde waggulu yabadde Bobi Wine ku listi waggulu. Era kyova olaba bw'abadde ayogera agambye Bobi Wine in Uganda, Bobi Wine in Uganda, from Uganda, where are you? Tebabanga bakusse before you come here nga bw'omanyi oluzungu olw'Abawarabu. Kakati nno kino kikubye ddala wala nnyo abasajja abadde mu meeting eno, era beewuunyiza nnyo, era Mwami Kyagulanyi erinnya erirye lye bakoonyeeko nga kitegeeza nti omuntu ono Cowards values ze ndala nnyo ku bantu abo
abaddewo enkya neggulo nga batugamba nti bavuganya mwami Museveni naye ng'ekyamazima bano bazanya buzanyi politikisi yennyini awedde emirimu. Omusajja ono azalwa mu ggwanga lya Sudaani wali eri Khartoum. Kaakati omusajja ono yadduka ne mu nsi ye n'agenda musajja wattu awangalira eggwanga eryo lya Bungereza bw'ajjako mu Arabu Morocco agendako e Misiri agendako UAE naye nga waali musajja mugagga muvundu yo ne yayise mwami Kyagulanyi n'agamba jangu osobole okubeera ng'otwongera amagezi osobole okubeera ng'otwadvisinga osobole okubeera ng'otugattako okusinziira ku bigenda mu maaso mu nsi yo n'ekyo ky'ogoba n'ebigambo byo ebikuvaamu musajja gwe oli wanjawulo nnyo fe tukwenyumirizaamu. Ebigambo bino badde bikulu nnyo wali mu ggwanga erya Morocco. Kaakati nno butereevu nnyo sijja kulyazaamanya wadde gwe yakalabye. Kaakati nkusaba onzikirize akatundu kano katono nnyo tukazannyire omuntu ono ataalaba ebintu bino oba ataabiwulidde. Kaakati tusobole okubeera nga tutambuliramu ffenna nga ba AKTV Media Uganda, ffenna abawuliriza abalabi ne bannaffe abagoberezi. Among many other places, Tanzania. And I asked President Samia, please be a little bit more gentle with your opposition. It's not nice what is happening to some of the opposition figures here. We say to President Museveni, please rein in your son. I think Bobby Wine is here, who is the leader of the opposition. Are you here, Bobby, or they killed you before you come here? He's here, yeah. Please talk to him to hear what harassment those guys are subjected to. Why? They are citizens of your country, they are not your enemy. And if the people I don't know if Bobby Wine will be a good president or not, I don't know. But if the people of Uganda liked him, and so be it. Okay, what's the big deal? We really need to look at ourselves first. We are very quick to complain about imperialism and colonialism and the other guys and what you're doing for us and what you. Okay, well, that's fine. But please look into a mirror and say, is that nice what you see, guys? It's not nice, I'm telling you. So please, we need to get our act together and we need to move forward. I'm sorry, it is not a nice statement, but it's the truth. And you guys need to hear the truth. Thank you. Ebigambo ebyenjawulo, ebigambo ebyamakulu nga bw'obiwulidde obifuutuse mu dokita oyo mpuliriza Ibrahim ono ng'akakasa mu bigambo bye nagamba Museveni ne mugamba lwaki otulugunya abantu abakuvuganya, lwaki otulugunya abantu bali ku ludda olukuvuganya, gwe ne mutabani wo biki bye mukola. Njagala bannange mwenna abali wano mwogere ne Bobi Wine mumubuuze okubonyaabonyezebwa omusajja oyo kwayitamu abyogedde mu lukuŋŋaano lubaddewo naye nga ekizampo ya Bobi Wine mumubuuze ebizibu byayitamu okutulugunyizibwa n'abamugoberera. Twebuuza lwaki biri bwe biti ne Tanzania kyekimu. Omusajja agambye Tanzania nagamba President Suluhu lwaki otulugunya abakuvuganya. Ebuvuddeko mwawulira omusajja ali kumbiranye n'omukyalo ono amuvuganya ali mu kkomera era ng'avunaanibwa omusango gwa kulya mu nsi ye lukwe naye nga mpuliriza byonna biki bivaawa hululu n'okwesula mu biseera ebisinga tuvaayo oba oliawo ku nsonga ennene era ensonga enkulu ensonga ez'amakulu mangi bagamba balusawo amawulire ag'entiisa kakati amawulire agongedde okutiisa abantu bonna okwetoolola ensi enwiriza ebigambo baza okubeera nga bifa oba oliawo ng'abogerako bwogezi naye nga sigategekkiriza abasajja ensonga lwaki okuteerako akatayemudde kabeere nga kakunyitiza n'okubeera nga kabigatiriza nti ensonga eyo yamaze dde okubeera ng'akuba koti si yange enganze okwetoolola ensonga eyo enkutteko omuntu bw'ajja muri gano n'ensalawo ngisaasaanye ensi yonna nti ku lukalu olwa Asia COVID mbwande banye bigenda maaso mu ggwanga Uganda ensangi z'obukungu amawanga nga mu Philippines awo amawanga nga Thailand kakati bano bagamba bamaze bawamba bana Uganda nti COVID bamulabiddeko ddala n'amaaso gaabwe abiri gennyini nga bateganya n'okutema emisanatteke nga n'enjuba eyakanga COVID yennyini mbu yaluma abantu ng'oli eyasooka kyannakumyo kati maze okubeera nga bigenda maaso kakati nno ampuliriza yaganya sooka kuzeewa muganda wange agenda kuliwa COVID eyagamba nti ebigambo bino byonna okutunga COVID-25 mu basibe byali byange bbiri ensi yandiddamu omuggalo uliriza twandiddayo mu muggalo kaakati nno tulina okubeera nga twefaako
tulina okubeera nga twerwanako, tulina okubeera nga tweteekateeka, kubanga ekimbe kino bwe kikomawo kaakati ate bano bakakasa ne bagamba mbu ate covid ono ate ye mukambwe ennyo, oli eyaliwo mbu yali biwero, oli eyaliwo bwali bwana, naye mbu ono ate muzibu nnyo. Kaakati namawulire gamaze okubeera nga gasaasaana, nkugambye amawanga agali mu luse oba mu lukalu luli olwa Asia batandise dde okubeera nga baloza ku bukambwe obw'ekirwadde kino ki covid 2025 ekyabaluseewo ekirese abantu nga bafumbya miyagi, era bakugamba nti amatawuni nga boolaba ebibuga ebyenjawulo abantu batambula bataddeko masiki nga boolaba. Kaakati masiki zazzeeyo dda ku ttunzi, zazzeemu dda okubeera nga zitundibwa buwanana. Abasajja abakola ono sanitizer batandise dda okubeera nga beeteekateeka n'okubeera nga bawawula engalo ez'okubala omudidi gw'ensimbi, kubanga bino bye bigezaako okutangira n'okulwanyisa ku covid. Naye mbu ng'ekisinga obukulu kubeera nga okola social distance. Amawulire gagamba nti ne mu ggwanga erya Kenya wano wabalusewo ssenyiga omukambwe ennyo, era abantu abawerako batwaliddwa mu ddwaliro ne beekebejjibwa nga abantu beeraliikiridde ne baga nti ekirwadde kino kibanga kyakomyewo nga kyakubye dda koodi mu nsi yaffe. Wabula bagenza okwetegereza ne baga nti ono ssenyiga waffe wa bulijjo, ono lwakuba nti yazze nga obusungu buyitirivu nnyo, obusungu bungi, nga mukambwe, nga tasalikako musale, naye tannaba kubeera ng'afuuka covid. Kati ebigambo bino sooka obiwulira ebya covid si byakusaaga, ate tukomewo. Ekirwadde kya covid namuzisa ekyatukuba mu 2019 kigenda kukomawo weevu ey'okusatu ate ng'egenda kuba nkambwe nnyo. Wano muwulirize n'obwegendereza. Nkiwa abamu ku mmwe mwawulidde dda ku lugambo luno eno, naye kanziriremu abo abatannawulira ate naawe awulidde. Tegeezaako omulala bwangu nnyo mutandike okufaayo ku bulamu bwammwe n'okwegendereza entambula zammwe n'obuyonjo. Ekirwadde kya covid-19 ekyatukuba mu mwaka gwa 2019 kikomawo era nga bagenda kukituuma covid 2025 ate nga kigenda kubeera ky'amaanyi nnyo okusinga ku covid yasooka okutukuba. Ono bagamba agenda kutta abantu bangi mu Asia, mu kontinenti ya Asia abantu batandise dde okufa. Ebitundu bya Hong Kong, Singapore, China, Thailand abantu bali mu kufa ebyaddala, abalwadde bangi ddala, masiki bazitaddeko dda, abantu bali mu kulwala. Ate ng'emabegako it was like 2 days 3 days back waneno mu ggwanga erya Kenya abantu bali mu kulwala ssenyiga atawona, bamujjanjaba naye tawona, ali very strong. Nabo babadde batebereza nti covid-19, naye engeri gye kibaluseewo mu Asia ne mu Australia nabo bali mu kaaba ekintu kyekimu. Abantu bagamba ekirwadde kirabika kyasansaanye dda. Abannayuganda buli ali eyo abadde tamanyi kirabika tugenda kuddamu weevu endala eya covid ate ng'egenda kubeera y'amaanyi nnyo. Buli omu waali weekuume. In fact nandisabye oba nandibadvisinze tandika okutambula ng'otaddeko masiki, weewale n'ebifo gy'otambulira nga bikuŋŋaaniddemu abantu bangi, kuba essaawa yonna ogenda kulwala nga totegedde. Ekirwadde kya covid kikomyewo. Ekirala minisitule ekulira ebyobulamu erabika tennakyogerako, naye obaba bavuddeyo ne bakyogerako muwulirize nnyo ate n'obwegendereza. Kyekyo ekiriwo ssaawa za kaakati. Kyokka nga bino byonna bigenda mu maaso, omulongo waso omuluutansozi ate y'omu yakugamba nti embeera ng'eno eya covid nga tennaba kubeera ng'etuukawo, nga tebanaba kubeera nga bakuggalira gwe munnange mukwano gwange atugoberera okuggalawo eggwanga okutuuza mu muggalo. Sooka omukubireko omubuuze gw'alina embeera ekusumbuye, ebizibu ebikuzitooweredde, omusajja mwekwata oba oli Uganda oba oli Bulaaya, ebigambo bimale mu bwangu nnyo naawe osobole okweyagalako ng'abantu abalala. Nagamba nti ono akumira ekyoto ate mu ngeri y'emu akuwa n'ekyogo ekyokunaaba, kyokka mu mbeera y'emu ate ng'akusomera n'edduwa. Kaakati kisinzira ku buzito bw'otuddemu akatubagiro k'olimu, omusajja kwasinzira nakkolako naawe n'oterera. Mugamba bugambe nti EKTV Media Uganda ebisigadde n'obimulekera olwo n'ofuuka VIP. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, wali ku National Unity Platform kyamaze dde okubeera nga kyedomola, anti jjukira nti wano we bisookera ne bibuna ebibiina ebirala byonna. Bano bamaze dde okubeera nga beeteekateeka okusunsulamu nga bwe mwalaba ku gwali e Kawempe, abantu babasoye ebibuuzo 4 n'akataano okumpi n'ewala.
buyigirize wabula bino byonna wadde bigenda mu maaso abantu bamaze okubeera nga bajjayo empapula zaabwe bazikubyeko enfuufu engato bazikubye eddagala ne boolekera okuteekayo empapula zaabwe kino kitandise lunaku lwaleero wabula nga tekigenda kubeera nga kisukka nnaku za mwezi 23 omwezi guno gwennyini era bwobanga oli wakutwalayo empapula zo tosukka ennaku z'omwezi nga 23 kola bwangu ng'aziika mujjawe oteekeyo empapula zo olwo mukwano gwange olindirire kajojojojo ebibuuzo agenda okubeera nga akutuukako nga bw'olaba ekyagwa ku bakanso nalukoola ne bannaabwe abeesimba wali eri Kawempe ampuliriza kuli wali eri ew'omugenzi Muhammad Segirinya mu Kawempe North kakati nno wabula kyolina okubeera ng'omanya nga tonna bakubeera ng'okwata empapula zo okunnumba ozitwala wali eri Makerere Kavule ku kitebe kyaffe ekikulu olina okusooka okubeera nga wekakasa nti ku gurawundi owera kubanga wano bagamba nti gurawundi egenda kusala ebitundu nga 6 ku buli 100 kakati ku gurawundi bw'onooba toliiyo nga munnaffe osiiba Kampala osula mu bidongo wapangiza e Kampala wazimbayo akayumba ng'ab'omukyalo wabeerabira kyokka nga gwe wabakiikirira akalumane ya ne emye ne bwebanga obadde ku kyalo kwokiikirira naye ng'abantu tobayitamu tobawulya bigenda mu maaso tonnyikiza omukululo gwo teguliiyo kaakati nno kaadi oyo gifuwe mu ng'ombe abasajja bagamba omuntu ali ku kigurawundi omuntu oyo omwesigwa omuntu owensa omuntu alina empisa ate nga n'ebitabo bye nga biwolaaweramu kaakati nno ono gwe bagenda okubeera nga basooka okutunulira kasita gurawundi emusongako nega nti ono ye munnaffe gwe tuwagala kakati awo nga bakebera empapula zo nga bakutunulira bulungi nnyo oli mwesigwe oba toli mwesigwa byonna bw'onaabanga obiyise butereevu nnyo kakati olwo kaadi ogenda kugyewangulya olwo ogenda otobe nayo onoonye akaluluko bw'omala okkanoonya ate awo kakati tugwe tukomezaawo ki kye twakugambye ekyokubeera nga tuteekawo eggaali ez'okubeera nga zigenda kubeerawo nga bamaze okubeera nga bakalonda zikakuume zimala okkakuuma zikabale bwamala okkabala kalangirirwe bwe kabbibwa kwekalakaasa awo wennyini kakati olwo nga prosesi eno yonna emaze okubeera nga eggwa wabula bino byonna nga bigenda mu maaso abasajja batandise dde okubeera nga beekuba empawa era amamimi gatandise dde okubeera nga gabakuba era bangi ne kaadi bamaze dde okubeera nga bazikomyawo abamu nga zabookya nga batwa akagabo eya musajja madiwa nga Mathias Mpuga tetugirabanga eya Jimero nga situgirabanga Kazibu Bashir tetugirabanga bano bonna bafuumulwa dda mu kibiina nga ampuliriza ebigambo tuze nga tubikubulira naawe oberenga obitegeera ete platform nabo nako olunaku olwaleero kagguddewo eri abo abaagala okufuna empapula okwesimbawo ku kaada ey'ekibiina nga bano olunaku olwaleero abooledde ddala 64 be baggyeeyo empapula okuviira ddala ku bifo eby'obukulembeze oby'ebyalo okutuukira ddala ku ebyo ebyawaggulu. Ku kitebe kya NUP bannakibiina ab'enjawulo bakedde kuŋŋaana oluvannyuma lw'okulangirira nti ekibiina olwaleero lwekitandika okufuna ebifa kwabo abaagala okwesimbawo ku kkaadi ya NUP n'okuzza empapula ezijjuziddwa. Akakiiko k'ebyokulonda mu NUP kasoose kwogerako eri bannamawulire mwe kategeerezza nti enteekateeka zino zaakumala kumpi omwezi mulamba okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 era ne bannyonnyola ku byetaagisa okuva eri abeegwanyiza ebifo wamu n'ebifo bye basuubira abantu okwesimbako. Okufuna abantu bonna abeegwanyiza okuvuganya ku tiketi y'ekibiina ekyo kyasobola ennaku z'omwezi nga 2 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 23 ogw'omukaaga omwaka guno. Kampala ne Wakiso emitendera gyonna application zammwe zirina kujja wano ku National Unity Platform Headquarters Makerere Kavule. Akakiiko kagamba nti wadde waliwo abakyali mu bifo eby'enjawulo eby'obukulembeze tewali muntu yenna alina kwesoma nti alina kkaadi y'ekibiina kuba tebalina gwe baawadde tikiti ya kibiina yadde. Ono asabye abantu okwewala okulimbibwa nti waliwo asaba ensimbi ezeetaagisa okubayisaamu ku bifo eby'enjawulo. Tubalabula abantu bajja kujja ebbali babalimbelimbe nze bwonkolera kino nja kukolera kino bwonkolera nja kukolera kino. Tukola ebintu bino mu bulambulukufu mu musana mu bwerufu tetusuubirayo muntu yenna yenna kujjako muntu yenna yenna ssente. Oluvudde wano awo akakiiko ne katandika okukwaza ogwako naddala okufuna empapula z'abakomezzaawo empapula zaabwe ez'okweyagaliza obukulembeze ku bifo eby'enjawulo. Okusinziira ku kakiiko buli muntu eyeegwanyiza ekifo alina okutuukiriza obukwakkulizo bw'ekibiina naye ng'ate kikulu okuba n'endagamuntu. Ba city mayors ne municipality mayors balina okuleeta empapula z'obuyigirize ezaabo za tteeka
naye nga ziri kye tuyita mu lunyanyimbe certified copies oba the equivalence. Ekyo kyateeka kye batubawadde obudde nga bungiko. Yadde nga luno lwe lunaku olusoose abantu ab'enjawulo bakimye empapula omubadde Zambaali Blasio Mukasa yeegwanyiza eky'omubaka wa Nansana Municipal, omubaka wa Katika mu North Dennis Sekabira n'abalala. Nkoze gye bayita structure okulonda abali representative okuva mu byalo 13 ebikola Nansana Municipality. Nsuubira nti structure gye tukoze ejja kutuyamba okutuwa obuwanguzi ate mu byonna nga tebukoma ku nze zokka n'okwongera okunoonyeza president w'ekibiina ky'NUP, president wange Robert Kyagulanyi Ssentamu obuwanguzi mu kaluka n'akabindabinda. Kubanga wategeera enzikiriza affe biki bye tukkiririzaamu ya ideology nga values ne principles ne norms z'ekibiina ozimanyi ng'ate ne ground obiina. Enteekateeka z'akakiiko k'ebyokulonda mu NUP ez'okuwandiisa n'okuzza empapula z'abaagala okuvuganya zikomekkerezanga ennaku z'omwezi 23 omwezi guno olw'okusunsula abanaaweebwa kaadi kulyoke kutandike. Shamim Nabakoza, NBS. Kakati nno obanga sebisaanyizo obiina butereevu nnyo edduka zambwa okwate ebiwandiiko byo obitwale wali eri osobola okubeera nga naawe munnange tomanya osobola okubeera nga ofuna obuweereza obulungi eri bannansi. Kakati ate ensi yaffe neebeera nga efuna omuweereza omupya oba oliawo anaabeera nga ayamba Uganda mu bizibu eby'enjawulo. Kati bino nanga bigenda mu maaso waliwo omusajja ono mukwano gwange ampuliriza ayina gy'afubutuse era nga bw'olaba akatambi kano nga bw'olaba ebifaananyi ebyo olaba General Museveni ayimiridde ne gurupu eri emabega naye nga gurupu eyo oba oliawo emaaso gaayo waliwo emiwogo. Kakati emiwogo egyo gimala okubeera nga gikulaga nti wano waliwo ekyali kigenda mu maaso oba kampuni eyali egenda okubeera nga eggulwawo. Jjukira nti ono azza ggulawo kampuni ez'enjawulo naye nga bannansi baatandika dde okubeera nga beemulugunya nti ebiseera ebisinga kampuni zino eziggulwawo mbw ate si z'abannayuganda. Kakati nga beebuuza lwaki abagwira bokka be basobola okubeera nga baggulawo kampuni era akakodo we kaava lwaki abagwira bonna abajja muno okuggulawo kampuni babajjako omusolo. Bamamala obubajjako omusolo ate ne babawa n'entandikwa nga baana abannayuganda abaagala okutandikirawo emirimu tebabajjaako misolo. Ekyokubiri tebaweebwa ntandikwa emala. Lwaki abava e Bulaaya bano bebagamba nti bebannanyini kampuni ezimerukawo baweebwa omusimbi mungi nnyo okuddukanya kampuni zino? Kitegeeza nti bano babeera bazze baba tebalina ssente zimala kuddukanya kampuni zino. Ye abaffe kiki ekibaleeta okuggulawo kampuni zino nga tebalina ssente? Ye abaffe lwaki ssente zino zikwatibwa okwerwa abagwira ng'abaana bwe bali mu Uganda abasobola okutandikawo kampani ne zisakisidinga ate nga bo tebaweebwa ssente zino? Era abaffe lwaki kampuni zino zijjibwako emisolo ne zibeera nga takisi zazo ziri wansi nnyo nnyo ate ono wawa ne Uganda emisolo ne gibeera waggulu nnyo nga bw'olemererwa okugiwa ne kampuni bagiggala n'oluusi bayinza n'okukuba era nga mukwano gwange ampuliriza bakutwala mu kkomera olw'okuba nga bakuvunaana emisolo gye wanyaganga oba olyawo. Kakati abantu ne beebuuza kampuni zino zandibanga zirina omuntu omu mu ggwanga Uganda akuŋŋaanya abantu bano. Ne tulaba Abachina, ne tulaba Abajapaani, ne tulaba okusinga ddala Abachina, aba Asian z'abo Abachina nga buli lunaku olukya wabeerawo abapya abajja naye ng'ekibaleeta kuggulawo kampuni ate nga kampuni ezo babagamba nti babagenda kwajjako omusolo ng'oggyeko eky'omusolo babawa n'entandikwa. Lwaki kampuni zino zikolebwa bwe ziti ne zibeera nga zizo ziseesiitibwa ne zibeera nga zispoon feedingibwa ng'ate eza wano e Uganda abaana ampuliriza tebayambibwako? Kimaze okubeera nga kyogerwa nti zandibanga kampuni zino za musajja amanyiddwanga. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutanso z'akusabye okkalire kubanga ze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo wa Swai mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 7552 28 nooti 910 awo mube butoola n'omuluuta nsozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Buli kampuni gy'oggulawo nze ndaba oggulawo kampuni z'abagwira ate mu Uganda wano ndaba Bayindi, Bachina, zembuuza baloko investors bonna wabatta.
otusanga tulina ba local investors abasobola okukuumira ssente mu ggwanga lyaffe n'okuzikima amawanga amalala bonna wagenda ng'obasuula ng'obasika. Twalina Green Land Bank ng'emaze okukwata amatabi gaye gatuusiza ne mu Tanzania. Omanyi bannayuganda be yali egenda okuwa emirimu. Katugeze ebibuga bya Tanzania byandibadde ebibuga 7 nga mulimu branches. Omanyi bannayuganda bandibadde baliyo nga bafuna emirimu. Wagenda kugisuula. N'oleeta zi DTB, zi Crane Bank bali mu kubba bubbi bantu. Oleeta otya bank ya DTB nga nnyiniyo awamatusa eri Irani gonna amagoba nga bwagakola gafisawo gonna agatwala mu ggwanga lyaffe tetufunamu nnyo kiri awo. Crane Bank gonna amagoba nga Sullivan eringa agakola gonna nga agatwala mu India. Naye ng'owamatuka eno ng'ate ogenda otandika kusaba buyambi ate India gye bakutega ba investors ng'ogenda China ng'otandika kusaba buyambi. Njaba China baba tusimira omusenyu mu Lwera bannansi bagusima ofa. N'okwata abayindi n'obateeka mu byennyanja tewaliwo munnayuganda asobola kukola ku byennyanja. Babegumisa abo basuulasuula dda. Tokomye kusuula abo n'ababijja mu nnyanja abavubi nabo oli mu bakalakatamiggo. N'ababibasuubulako nabo oli mu bateekako bisangosango bitategeerekeka nga bannayuganda nabo yagala bajja mu bizinensi. Nye munnayuganda bw'azimba kampuni ey'ebyennyanja gufiirirwawa. Akasente konna nga bwakakola akazza mu ekonome ya ggwanga. Inflation tuba tusobola ogirwanyisa. Akasente konna nga bwakakola akazza mu ekonome y'eggwanga tuba tusobola okulwanyisa ku bwavu. Amagoba gonna nga bwagafuna bwagasiga mu ggwanga eddala y'abannayuganda be basooka okufunayo emirimu. Ensonga lwaki olaba ensi yaffe erimu abayindi bangi kubanga abayindi be ba investors. Ensonga lwaki olaba ensi yaffe erimu abachina kati bangi kubanga abachina be ba investors. Naye bawa bannansi obuswazi obutategereka. Babawa 3,000, babawa 4,000, babawa 5,000 mutwalo 2 ne babakozesa bakutula emigongo. TV stations wasanga isasula abantu sente nga WBS nga isasula omuntu sente presenter nabeera nga asobola okweyimirizawo wazisuula n'oteekawo ZNBS isasula emitwalo 3. Zikole ki? Kututwagalako ddala kulaba nga munnayuganda ali mu mbeera nnungi. Kakati nno byebyo okulwa mu buyinza kusobola okuviirako okufuna ebizibu by'otandiyagadde. Olaba omusajja ono ng'ateeka masiki ku maaso. Kakati nno mukwano gwange mpuliriza njagala osooka okwata akatambala okateeka maaso oli ebigambo ebitiisa ku masiki zino. Kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku bigenda mu maaso, okusinziira ku musajja ono gw'olaba. Kimaze okubeera nga kikakasibwa okusinziira ku ye nti waliwo masks ezigenda okubeera nga zikolebwa. Wabula nga masiki zino zigenda kukolebwa mu ggwanga lya China. Sinakindi zandibanga zamaze dda okubeera nga zikolebwa ezisindikibwa ne mu ggwanga erya Uganda. Wabula nga buli masiki nga bw'ogiraba egula emitwalo 25 mbu eza ssente eza Uganda. Kati masiki zino bazikola mbu okweka identity ey'omuntu. Ekyokubiri kisinza okubeera nga kyeraliikiriza n'okutiisa. Omusajja agambye nti bannanuupu abaakwatibwa be mwalaba nga bakakasibwa okuggibwako ebigambo nga bwe nabakoledde akatambi eggulu. Abaafumitibwa nga emitayimbwa emabega bakakasa ebigambo bino nti Mwami Kyagulanyi ye yabatuma okukola bino, okuyingira obutujju, okuba ebbomu ebikolerere n'ebirala okulya mu nsi olukwe. Kaakati mbu baakutte feesi zaabwe ne babajjako ebifaananyi byabwe ne babisindika e China ne bakolamu masiki. Wuliriza, masiki zino ezaakoleddwamu ne zikomawo e Uganda. Kaakati mbu nga abantu bagenda ziwa abavubuka bazambale. Bwe bamala ozzambala bagende bakole ebikolobero. Wabula nga bano mbu gavumenti nga yebasindise bwe banaamala okukola ebikolobero okusinziira ku Bayibuli ono nga bw'omulaba. Kaakati babakwate ku butambi. Bwe banaamala bakwata ku butambi babuuze nti eno feesi yaani? Tya eyo feesi ya Machete nnyini ewedde emirimu. Nga bagamba mulaba twabagamba nti abantu bano baakolanga bino ne bakola biri ne bakola bino nga muwakana. Kaakati oyaani ali mu katambi ako eyali akola bw'ati? Oyaani ali mu katambi kano eyali akutte emmundu? Oyaani ali mu katambi kano eyali ayambadde ebyambalo by'amagye? Kaakati olwo kikongera okubeera nga kikakasa n'okubeera nga kiraga nti bannanuupu mbu balya mu nsi yaabwe olukwe. Kati byonna bigenda mu maaso, naye saagala weerabire nti gy'otega amaggwa bwe bakugoba gy'oddukira. Nkiddamu gy'otega amaggwa bwe bakugoba gy'oddukira. Lweyagaliza muka kitaawo olutta nnyoko
obukya buziba buno ampuliriza ennungi tezikya bbiri kaakati nno osobola okubeera ng'okola bino byonna ku bannayuganda n'obeera ng'obambaza masiki ze batayambadde n'obeera ng'obakaka okwogera ebigambo bye bataakola n'obeera ng'obatulugunya ng'obatulugunyiza bwereere n'obeera siba ng'obasiba emyaka n'ebisiibo ng'obasibira bwereere naye olunaku lugenda kukya lumu ng'otwalabanga Obote nga yeewaana ng'omusajja ono taliiwo ng'otwalabanga Baamini Balutwa Aki n'abalala nga toliiwo so kyannaku nnyo okubeera nga munnansi bamuteekako ebintu nga bino asobole okubeera ng'asiigibwa enziro olwo batabeere nga balemesa enteekateeka eza Uganda empya kakati no mukwano gwange atugoberera ebigambo bino nga bikunyonyodde nti bikulu nnyo njagala oleme bitwala nga bya muzannyo bw'olaba masiki yonna eyeefaananyizako ng'eyo ampuliriza loopa mangu oba oli awo kijja kuyambako wadde ne gy'oloopa beebamu beebali naye kasita obeera n'obujulizi n'olabisa ng'oloopye kiyinza okubeera nga kyemesa abasajja bano otukolako obulumbaganye nze Ekemaster nga bulijjo ate wendi olira ebigambo bino mukwano gwange atugoberera ulire bulungi Museveni akoze masiki naye masiki zino China bazikoledde emitwalo buli masiki ya mitwalo 20 ejye Uganda buli masiki naye masiki eyo omuntu bw'ajambala abeera nga atayambadde masiki zino azikoze ng'azikoze mu feesi z'abantu okusinga azikoze mujjukira Museveni bw'abadde akuba abaana ba Nuupu nga babakuba ebifaananyi abaana nga babakuba ebifaananyi obanga n'abapolisi balina kamera nga nabo bakwata nga bajja ne bakwata event nga bakulaga bakwata abaana buli mwana gwe batwala gamba batukubye ebifaananyi ne babikola batya ne babikola batya kati mu baana b'enkyukakyuka Museveni akoze masiki era bamuleeteddeko sampo yazirabye bagenda teekawo ekibinja bataddewo ekibinja ekigenda okuba nga jjaati bagenda kubanga bambala masiki eyo naye nga masiki efaanana Gaddafi nga bagiwa omuntu nga muwanvu nga wakiwagonga Gaddafi muwulire bulungi nga muntu muwanvu wakiwago nga Gaddafi yennyini ne kamera zimukwate nga abaliwo bagamba Gaddafi yazze yakulembedde abamenye ekitebe kya Nuupu abantu bano bagenda kuba bambadde gundi ze bayita puluneke oba puluneke feri mu byalo tuziyita puluneke obusweta obubeera n'obulago obuwanvu nga busibira muno atuzeeko masiki eri naye nga masiki eyo gwamutunulira tomanyi nti masiki gwamutunulira olabira ddala edi mutwe bafuna abavubuka nga bali mu gundi ya Akireewo ali mu gundi afaana Akireewo afaanana gundi bamwambaze masiki eyo bakugambe nti abantu abazinzeeko ekitebe kwabaddeko edi mutwe ye yakubya abanuupu ng'ava mu kkomera oba nga bamutadde olwaliro ze ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga 2025 masiki ezo bamuleeteddeko sampo n'aziraba era ne butishaati bwa puluneke waliwo ekibinja ekigenda okusikira jaati si kuteekako kakokolo ka butamanya muntu nti gundi kati ateekako akakokolo nga kalumbuye mugambe bannange lumbuye bulijjo abeera ku mitimbagano naye yalumbye ekitebe lumbuye kye yakoze abantu nti lumbuye ye yabbye abantu n'abamenyaamenyawo amagulu bonna nze omusajja namulabidde eddala nga lumbuye era bagende n'obutambi kamera bajja kutoa obutambi bo bennyini bagambe tunoonya abantu banaani abamanyi mutandika okuwa obujulizi nti oyo simaati wa Bobby oyo si papa oyo mutabani wa gundi egindi oyo ASP mugambe ASP bulijjo ava eri najja wano najatukola ebikolobero naddayo muwulidde bulungi security alert eyo beerako wogiteeka Museveni omusimbi gwe watadde mu masiki ezo gukufudde bwereere nkiddemu okiwulire
omusimbi gwe watadde mu masiki ezo ezirina akasusunga ak'omuntu olaba ng'abakyala abambala obubina n'atambula ng'olabira ddala abigula ng'olabira ddala bbina lyennyini naye nga si bbina bwe batyo bwe bagenda okukola feesi bakoze feesi era bamuleeteddeko sampo ezagundi ezo buli masiki e China ya mitwalo 20 mu egi ez'e Uganda buli masiki ya mitwalo 20 mu egi nga bataddeko ne puluneke ya buraka nga bataddeko ne puluneke ya omugole olese mutwe lwaki otuletedde omugole